Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Omuntu yenna obuvunaanyizibwa ateekeddwa okuba n'omukyala. Ate n'omukyala obuvunaanyizibwa ateekeddwa okuba n'omuki. Whereby Katonda we yakiteeramu obuzibu. Togula muntu n'ogamba nti kangende mugule muteeke mu kasonda ewaka. That is done. No. Kuba muntu bwakubuuza kati nja kuva nkubuuza what is love? Soko nziremu ekibuuzo what is love mwanyinazi? Love kiki? Love kintu kinene. Bwe magitegeera bwe. Love kintu kinene. Love actually mu mbeera kubanga osobola kinyonyola ko it is an inner feeling. Whereby kintu kyonna tebakikaka. Kijja kyokka kikula kyokka. Accordingly. Okitegeera accordingly. Era olaba nze neewunya nnyo tosobola gamba omusajja buli omu omanyi bagenda ne bagamba osangayo omusajja nagamba nze Oluvannyuma lw'okutalaga amawanga nga China, Kenya, Tanzania n'amalala ng'ayigiriza okulunda embuzi, omukugu ABED Ben agguse mu kibuga Kampala mu mwoleso gw'okulunda embuzi ogutulamiddwa the Mighty YPA Agribusiness Forum ku the Plaza Auditorium opposite KCB Bank Ginger Road okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka 11 ez'akawungeezi. Tokkiriza 2024 kuleka mabega. Jangu oyige ennunda y'embuzi ey'omulembe. Jangu osinkana abakugu mu kulunda embuzi nga jjajja w'embuzi Hamis Semanda n'abalala bangi. Jangu olabe embuzi ezitowa kilo 10 y'abafa olundiro embuzi 10 kuyiikeemu. Omugenyi omukulu ye minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Honorable Frank Tumwebaze okuyingira emitwalo 5 member wa YPA emitwalo 3 byonna nga biri mu 6 January 2024 ku the Plaza Auditorium YPA. So amane dobozi nabulime Esther S1 ku atop with AC Media Uganda. Kubuza gwe nawo sinzo bango traba thank you so much. Atrabira mu Uganda wano ku butaka. Atrabire Dubai, atrabire Saudi Arabia, atrabire wonna wosinze okubanga otraba Thank you so much. Nenga ateka na baba di mu America atemwe bambi. Mbatumira ko nyuma nya abali mu America bo banja ulo mukonyonyo. Ne Canada. Anti ba +1 ba plandi ki? Banku babyeyo. Ba plandi kadama. Chisuka muko nenga nakola lero tuline Mr. ABED SAIDI abadde atubuze kutusense okulaba kale mwajinazi obulambu gamba ki as well obulambu butambula mpola nga omanyi butambula mpola tubeerayo buja kutambula lwampaka tubeerayo aba much mu setembula mu challenges but regardless we move the challenges zibaawo naye yeah. Nenga 2024 akutandikidde atya tulina kuba balala nnyo tigakwate tugambwako okitegedde tugenda kwefaako nnyo paka kuwulira bubi amanyi teri kirungi nga kusalawo omuntu kwepackaginga you have to package yourself buli kibeerawo nokireka ne kigenda then obulamu ne butambula yes Wotabadde mbadde nga wogana Saidi wadde ku nnyonyi ngabana naye odda kutugenda fenna roda mo kuganda nogenda Dubai onkonako tugenda kutetenkanya nenga nange nenkola ku maalo manyi obulamu bw'ensi bwakuyiriba actually bero you know kutetenkanya muganda wange ntutetenkanya mpola nawo bimanyi olusi ebiganye ne biganda ebigenze ne bigenda ebya bulijjo obulamu busigala butambula nengo lwale tugenda kuba mu kitebe ky'omukwano however kampisa wakalanka bakama bange ngenda kuzomwezi 26 January YPA etegese omusomo ogugenda kubeera ku the Plaza Auditorium Ginger Road opposite KCB Bank gwali eyo oli mulimi oli mulunzi oyagala kuyiga we balunda nte mwabagamba musimanye ente zibafaako simanye embuzi zibafaako simanye temulina butale simanyi biki jangu byonna babikuleetedde jangu musome muje muyiga connections abantu mubeera eno ganze simanyi wentunda nte zange actually obuzibu abantu abasinga okukola ese mu mbeera eno abantu bamanyi nti omuntu yeetaaga abantu gana nagamba abantu nabeesonyiwa wadda kuki edda ku bisolo nze tonyumiza abantu tolina motivo ogenda kusanga mbu ojja kunogako sente you need to be coordinating with people abantu beetaaga just wakwati tulina kumanya tulina kumanya nabo naye abantu beetaaga ffe wano we tuli tulina abantu
tuli mukuweereza bantu batwetaaga naffe tukola ki tubeetaaga so we need people always tegedde akayisizaawo nnyo naye nga nakuza omwezi 26 nkaddamu bambi mugende mubeere kumwolesa ogwo omulimi n'omulunzi naawe ali eyo nga oli welwisha olina pulani yo ya myaka 10 maaso naawe osobola okwegenderayo etiketi za $3 gwe YPA member ate era gwe atali member $5 mujje abantu gye bali wali embuzi y'ekiro 10 biri awo naye nga olunaku lwaliro tugenzeko mu kitebe ky'omukwano nga ndi ne Mr. ABED SAIDI tubadde emabegako awo akwabadde abuzeebuzeemu naye tubadde tujje ne tunyumya ebintu bino eby'omukwano tubinyonnyoka bulungi ate abantu ne babyagala ate wojjidde nga tuli mu mwaka nga gwakatandika tukyali mu January nenjagala tubeeko kye tuyisaawo Mr. ABED kiva ku ki abaami akugambe ntya kiki ekitandinga ofa abaami kengeze omwami abadde naawe olunsi waliwo omuntu gwolaba patana oba oliawo nolaba omuntu ono wiiki esooka mwezi kale myezi 3 nogamba ono yalina okuba owange ono gwe ngenda okufumbirwa kati nganze omukyala ono gwe ngenda okuwasa kati nga gwe omwami nobeera ng'omwagalira ng'olowooza ojja kukola ki but after some time obaawo ebintu ebitatambula bulungi nosikamu nogana naye okola nga walina plan ey'okuwasa esi naye nga tokyagiina nga yaggwawo biki ebisinga ebiviirako abaami okuva okusikamu kati engeri gy'oli nti oli mwami nibigenda mwami n'asikamu abadde agenda okukwasa okwekanga bata omusajja yali agenda kumpasa kati nga ffe tubeere nga twoga omusajja yali agenda kumpasa naye simanyi oba kiki ennamukola ate abamu teboogera basirika busiisi tatambula n'agenda kiruma oba oli awo bakuba nti ebintu ebimu abantu babitwala personal but saagala abantu babitwale personal awantu tuli mu byakutwala personal naye tuli mu kunyumya mbunyumya naye ebiseera ebisinga wabaawo challenges nyingi kubanga oba otunuulidde nze ngenda tutandikire eno mu mbeera omuntu nga mwefuna kinyumanyi notutandikira mu mbeera eyo nga mwefuna mubaako ebintu bimwesuubiza okategeera anti you commit kubanga okuyingira mu relationship is a commitment you understand because mubaako ebintu bimwesuubiza olina kusalawo nagamba you promise each other some things because temusobola omanyi gye buva ne gye bulaga teri relationship osobola kubikustandinga nga teriimu kiddako wabula okategedde because omuntu buli wabeerawo nga tewali kiddako mubadde yo boyfriend and girlfriend waddako step ya fiancé mwingira mu engagement oba mu engagement wadde emikolo omuntu alyoka afuuka omukyala oba omwami marriage kakati wakati mu bintu ebingi bye mujja mutambuliramu oba mujja mwewa ebisuubizo tigundi nja kukola kino gundi tujja ebiwawawo ebintu ng'ate biba bingi kakati ebiseera ebisinga ate era nga tunaba nagenda mu bisuubizo ebiseera ebisinga abantu bayingira mu relationship abamu bayingirayo olw'ebigendererwa ekitegedde omuntu asobola okuyingira olw'ekigendererwa omanyi kati abakyala nga mu oluusi mugenda ndi mufuna pressure olw'okuba sisitawo omuto bamwanjudde bamututte ate olaba gwe oli mukulu n'abazadde oluusi bamanyi bateeka ku pressure ati munno lwaki yagenze ate gwe kiki ekitegeera kozi nze manyi abazadde bamanyi okuyita abaana baabwe kati gwe mbuulira ebibyo biriwa ebyo bituuseewa kino beka pressure ako nti sinnafumbirwa kakati olwo tuvaayo eyo oluusi tuyingidde mu relationship tumaze okuyingira mu relationship gwe tomanyi oli ayingiddemu nabigendererwa ki ate kya mirundi ebiri ebiseera ebisinga omuntu kati osobola okusinkana omusajja n'omukyala naye nga buli omu alina ebigendererwa bye sometimes singa mubanga mubadde mukwataganye bulungi oluusi ebintu ebimu abisuula ojja kwogera kintu ojja kusanga omukyala nga yali agamba wange kansooka ngira mbeerako wano olw'okuba pressure naye olw'okusinziira ku birungi oba embeera gye mutambuddemu ogenda okwekanga nga mukoze eki nga mukwataganye nemugenda mu maaso obulamu ne bukola ki nebutambula naye ogenda ku mulamwa gwaffe lwaki abantu basula relationship omusajja n'asikamu naye tuli ku basajja n'asikamu n'atwala emisinde n'abakyala tujja kuboogerako mukyala okay
ensonga lwaki tuyinza okutandikira ku mbeera y'oluusi okusuula ebisuubizo. Eyo nsonga nkulu nnyo. Oba okusuula ekwegamba ebimu ku byemuba mwesuubiza. Eno nno ensonga ekola ku mirundi gyonna, si ku basajja si ku bakazi. Tumanyi kinyumanyo mu relationship buli omu ng'afulufiringa kubanga relationship okutambula buli omu oteekeddwa okutuukiriza obaako omugugu gwo gw'oteekeddwa okutambuza. Gw'olina okutuukiriza ng'omusajja oba ng'omukyala. Okategeera akampa. Nkategedde. So wakati wano mu kutambuza obulamu bw'omukwano buno bamubeeramu. Okusuula ebisuubizo. Ku sayidi ngenda kwogera ku sayidi y'abasajja kuba betuliko olwaleero. Oyinza okubaako bye mwateesa. Bye mulina okugoberera. Bateesa ne patanawo. Bateesa ne patanawo. Omugamba nti naye omanyi nti awoba kino kijja kuba bwe kiti ne bwe kiti. Ogenda okwekanga oluusi abakyala ekisinga baleetera obuzibu patience ebabula. Obugumikiza bubabula. Bubabula butya nti oyinza okuba nga obadde gw'olowooza nti kino ekintu kijja kubeerawo mu kaseera bwe kati. Ate nekitakola ki? Nekitabeerawo. Oba mu ngeri emu oba endala osobola okufunayo omuntu omulala. Kati nja kugabwanga ekizampo nti osobola okuba nga ate oba mukyapangisa ate ne waba wakusuubiza okuzimba because abakyala muyita mu challenges nyingi. Kati nolowoozaamu omuzigo n'agenda okunzimbira. Ate omuntu ajja nga azze ng'alina ekigendererwa ajja amaliridde abaako ekigendererwa. Kiringa omuntu tugamba omusiguze azze nga kusuubiza nti agende bulungi batuukiriza nnyabo so nga ate jjukira waliwo abaddewo eno gye tubeera ebbanga lye mugenda okubeera nga mubeera oluusi lave manyo okkendeeramu kati ate olaba oli ayingirawo na 18 biseera ebisinga kakati awo olabira omuntu nga gobadde nayita kyakufaako ate oli akufaako ekiri ku sayidi y'abakyala kati kufe ku sayidi y'abasajja ebiseera ebisinga oluusi ekisinga okiyinza okusuula oba oli awo oyinza okulaba nga munno mulina ebintu bye muteesezza lwoluzize ng'omukyala naye ng'olaba ezimu zigenda zikola ki agenda atazituukiriza roles oba mu relationship oba mu bufumbo nga tazituukiriza ze ziri wamu oyinza okuba nga oba omanyi nti nno oyinza okusanga kikywalo so oyinza okusanga mu mukwano gwo katugeze mwefunye mu relationship naye nga omanyi buli wamu bajjawo omukyala so okusanga omukyala badde okimanyi nti neno omukyala asobola okuba nga abadde tujja kikozesa bubi nti oba abadde kale akola gino emirimu gya bulijjo gy'abakyala nga oba kale mu mbeera y'okwetunda oba okukola ki nga yeeryamu n'okimanyi nti osobola okugyamu omukyala tewali watava mukyala yes omuntu nga yagendayo lwa mbeera so bambi gwe n'olaba ng'osobola omuyamba mu mbeera eyo kati wakati mu mbeera eyo okumuyamba n'afuuka omukyala omulungi ate era nga bangi abasajja abawasa abantu nga babajja okubbala tewali watava mukyala abantu abamu bagenda ne bagamba biki ate buli wamu tewali watava mukyala naganze bwayise sijjayo mukyala okitegeera abantu balina characters ezo kawempe sijjayo mukyala nagamba abekawempe sibaagala biki kati fa abekawempe tugoyingewa owange naye nga fa abali mu ghetto z'ekawempe bananze si Brian naye akimanyi tuli mu ghetto z'ekawempe tugoyingewa lusebera nsobi tewaliiwo watali mukyala but it considers embeera gye mukwataganyemu otegera mukwano gwange so mu ngeri emu oba endala oyinza okwesanga nga oluusi bye mwateesa mulimu ebitatuukiridde kati nno tekijja kuwolwo lwokka roads nga zimulemye okutuukiriza awe tuli tekijja kuwolwo lwokka because tekitokeera ku makyano ogamba nti no kimulemye mulundi gumu oyinza ogumiikirizaamuko n'ogamba akaninde mukonda bakaseera n'ogenda okulabira oluusi bikola ki birema nga omanyi nti nomutaba perfect oluusi n'omunyonyola nga manyi kino kikoze bweki nawe tekikola bwoti n'omwamu time akyuseemu ogekola nga takyuse mungeri emu bedala oli kati ekyo abasajja kibajjako anti oluusi kubanga wakati mu mbeera gye tubeeramu mu mikwano gyaffe neki oba omusajja obaawo respect gye weetaaga ng'omusajja anyway abasajja beetaaga respect and we need to respect each other because it's not one-sided. Yes, fena tuba bakulu. You're right. Fena tuba bakulu. Omuntu gw'otawasiza nga ali below 18. Okitegeera. Fena tuba bakulu ate tuba tukoze amanyi buli muntu wabeera ng'akoze kabaako kagamba kyeyeetaaga ng'omuntu. Naye oluusi embeera netwesanga nga tukuttemu awo obaoli awo. Oluusi ne kireetera omuntu okuba nga ayinza okugamba ng'asikamu. Kangende nga nkikola ki? Gwe nasuubiza okola si kyamuwasizza. Kitegedde. Oh. Yemu kumbeera ezo.
wetugendako ku mbeera endala wetwandirabye omanyi buli musajja alina kyayagala nga n'omukyala lwabeera ne kyayagala omanyi nze kyenzikiririzaamu kiri kimu kyeweetaaga n'omulala aba akyetaaga mu mbeera ya relationship kyetwogerako bw'obanga olina ekintu kyokola nga oba omuntu n'akikola ne kimunyiiza noono omanyi oluusi kisobola okumunyiiza ondaba bulungi mu ngeri eno kiki kyetutegeeza bw'oba oyagala respect naawe giddize muno bw'oba owulira nga wandibadde olina kyeweetaaga okugamba muno akyuseemu n'akyusa naye kikole ki wagamba nawe kyusaamu okitegedde yes kasita ebintu ebyo bibeera nga biri controversial ebiseera ebisinga oluusi embeera etunafuwamuko etwekanga nga omanyi kati ebintu bingi nnyo nno munanga ate olaba oli omuntu ng'ekintu ekinene oba ensobi ennene ayinza okugiraba n'agireka naye waliyo omuntu ng'ate akantu akatono ennyo oba kaleka olaba nga akatono kayinza okumunyiiza lwaki obuntu buno obutonotono obuntu bwakola obadde okimanyi nti kiraga nti akikoze akigenderedde kuba nagamba n'akireka bulesi akikoze mu ngeri ey'okwegulumiza oba mu ngeri y'obutawa muntu kitiibwa mu ngeri emu oba endala saidi eri awo so ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso nga bigenda bitaaninga ofa abasajja ne mudduka n'odduka n'ogamba owaayi ekintu kino kankireke n'okyesonyiwa oluusi ensonga mu ngeri emu oba endala muyitamuko kikulu naye kati anyway okyogere managana naye lwaki tutula na muntu wono mugana ye kati ako kenkugamba nti kasita obeera kasita okyawa okubuulira obanga akyaye Katonda kubanga eriyo omuntu nga ye ajja kugamba azisaagala kumanya omutuuze wansi omubuulire olwoba mwogeremu naye nga tajja kwapiiringa so jiba misinde kidako jiba misinde azipa by then because ekintu tubakeera ku matya ne bakikola mulundi gumu manyi wadde okimanyi nti ne relationship agenda okuvaayo mu mutegeere nti abantu baba ya Canada nga babigezezaako nga biganye badde simanyi bibeerayo nga mugezezaako ne bikola ki ne bigaana we mutuukira mu abantu beebweru okumanya nti gundi ayawukana ne gundi eri kiba kyabaawo dda ng'emyezi 6 nga muba tolinga okulaba yes oba omwaka actually oyinza n'okusanga omukyala nagamba nze nanoba emyaka 5 emabega naye nga nkyabeera mu maka g'omusajja so kiba kyabaawo dda oli nga yakola dda okusalawo naye nga mwe temukola ki kati nga akyali awo agezaako alowoozamu kati kujjukira mu process eyo ng'omuntu mwawukanye naye nga mukyabeera mwenna wabaawo abagamba nti kale kandawo binaakyuka wabeerawo akaseera ako akaseera katwaloera ebbanga kale n'omuntu yenna ali mu relationship omanyi wadde twagala love ekenderamu naye woobeera mu mbeera n'ogamba sagala kumya muntu ono naye nga wooli naye nga you don't love this person but otyamu banayogera ki agenda kuswala nobeerawo nagamba muntu namusuubiza walaga sijja kukuleka gwe nina kati obalamu naye kati wano oba weeseetinga olabe waganira okukyuka ng'okyatuula ogamba waayi kankireke kubanga ebyo bibeerayo nnyo ate bibeerayo mu buli wamu tetujja genda tugambe nti nno oba bijja kubeera mu bantu bawansi paka tewali relationship wetacyangalaniramu oba ku bantu betwegomba oba ku ki but naye nze ndowooza mu oba enkwata yembi abamu tebakwata bulungi kubanga egyogambye nti wonna abantu baawukana naye abamu engeri gye baapproachinzemu ensonga eyo actually waliwo nze banga wali abantu waliwo kyenali mmanyi edda nti webukeera enkya esi nofuna omwami wo omwami wange akawuliddako bwe mukeera enkya nga mufunyemu obutakkaanya agenda kufuna mukyala naawe ogenda kufuna muki musajja kyokka ate gwojjukira oli mukyala naye muki musajja kati nabuuzanga nagambanga nnyo nti bw'abanga agenda kufuna mukyala naawe ogenda kufuna musajja nga mwawukanye ate nga gwoli mukyala nga naye musajja lwaki temusetolinga ekyo ekibatawaanya obulamu ne bugenda maaso naye osanga oluusi bigaana
Abakooyi. No, tuba ekiba ki? Si kyekyo buli awo naye wabaweera ekiganye. Amatu tubeereko ekintu kino. Obaddeko mu relationship naye nembeerako mu relationship. Obadde kimanyi tubaddeko mu relationships ezimu. N'obeerawo ngerawo okyogeddeko emabega wali nti nga omutima gwavaayo dde ewantu. Naye ng'olumu kale wali abantu abalina empisa, oba nziyita empisa, ng'ate anokyatula olw'ensonga amanyi alowooza ku bigenda okubeerawo. Kati omuntu ono engeri gyeyisa neemunyigiriza nnyo nti annexent natuuka n'okyatula nti wayimanyi kimazi byonna mbigumiikiza naye biganye. Omanyi mu bulamu bw'ensi eno bonga kuba mu relationship kubeerawo. Mu bulamu bw'ensi eno teri kintu kye twetaaganga oba gye bayita okwesigaliza ekigambo n'ogamba ebimu kambyesigalize nosenge oba kye bayita emizi Abaganda. Emizi. N'osalawo n'ogamba kanjira ngoma. Okitegeera? Ate abasajja mukiina ekyo. Bagamba kanjira ngoma. Actually ebiseera ebisinga nno kiyamba nnyo oluusi n'osooka oguma kuba oluusi kiyamba oluusi n'oprosparing oluusi ne mugenda maaso. Because omuntu yenna ow'obuvunaanyizibwa ateekeddwa okuba n'omukyala. Ate n'omukyala ow'obuvunaanyizibwa ateekeddwa okuba n'omuki. Whereby Katonda we yakiteeramu obuzibu togula muntu n'ogamba nti kangende mugule muteeke mu kasonda ewaka. That is done. No. Kuba muntu bwakubuuza kati nja kuba nkubuuza what is love? Soko nziremu ekibuuzo what is love mwagirazi? Love kyeki? Love kintu kinene. Byonna kitegeera luwe. Love kintu kinene. Love actually mu mbeera kubanga osobola kinyonyolako nti it is an inner feeling. Whereby ekintu kyonna tebakikaka. Kijja kyokka kikula kyokka. Accordingly. Okitegeera? Accordingly. Era olaba nze neewunya nnyo tosobola gamba omusajja buli omu omanyi bagenda ne bagamba osangayo omusajja nagamba nze sente zange nzaagala nnyo. Actually teriyo omusajja atawa muntu we gwayagala sente okusinziira ku nfuna ye. Bw'abanga afuna mutwalo era ayagala akweka ebbiri. Okitegeera? Kugamba mukyagala nnyo olw'ensonga nti mu mbeera y'omukwano buli omu ayagala nnyo omuntu okulaba nga musanyufu. Ate abasajja ffe kye tusinga okumanya oba kyenjagala buli musajja yenna amanye nti omusajja gw'oteekeddwa okusinga okwagala omukyala. Omukyala alina kulavinga back because that is natural. Nti omukyala gw'olina kusooka kumwagala nnyo naye naakulavinga back. Okitegedde? Bwe kirina okubeera bulamu bw'ensi. Ate omukazi waba ayagala nnyo gwe nga toyagala nnyo. Omukazi wayinza okwagala ennyo mu biseera ebisinga era okwagala omukazi kwagala ennyo aba akuddiza kubanga ebiseera ebisinga mu abakyala oyagala omuntu okusinziira ku ki ku mbeera ye nebiki byakolera oba oliawo okutwaliza. Okimanyi no waliyo omukyala ng'ayagala omuntu naye nga talina kye yali amukoledde. Actually era kyoba omanya kiri nti kiba ki-strengthening ekyo kyonna era omusajja aba ayagala nnyo omukyala we. No. Abed, njagala okukiriziganya nange nti osobola okubeera nga n'omuntu toyogerangako naye oba kali nga mukwano gw'omutala nga kyaliiwo ate gwe no-developinga feelings nga ye tanakudevelopinga feelings noba nga omwagala nnyo ate nga ye takigamba nga nako tinakwagala. Ekyo kiba kintu kirala nnyo kuba kwetumiikiriza. Si kwetumiikiriza because kweyagazayagaza nadda kubanga okwagala something nakyo kyetugambye kati nakubuuza what is love ekikulemu okudefininga osobola okudevelopinga feelings over someone however much oba tonaba ki oye tanaba kugamba oba tanaba kukola ki kuyingira mu mbeera. Actually kiba ebiseera ebisinga ekintu ekyo nakyo kirungi nnyo okubeera nga n'obeera nga katugeze ng'omuntu abadde nga best friend wo ne mweyagala ne baba badde amanyi ebintu bikadde byayitale nga best friend wo. Kirungi ekitegeeza statement eri bweti kirungi nnyo okwagala omuntu nga mukwano gwo. Twabyogera twabigamba abantu jukire kuva emabegere twabigamba abantu. Buzibu ki obeera nga toyagadde friend wo? Otayagala friend wo nti ne bwakola kantu katono oyinza obutamusonyiwa. Nejjukira mukwano gwo kumanyi oyinza ogamba naye omuntu ono mukwano gwange. Anti obuzibu nti engeri gino oyinza abantu ennaku zino bagwa mu laavu bulala. Oba oli awo mu elevator n'ogwa mu mukwano. Oba oli awo ofunye Uber driver n'omwagala
ekiro ekyo kigenda okusimba okuleetera obuzibu nti ebiseera ebisinga kati nga ffe abali we batulabira buli wamu ondaba wano ondaba wali olina omulaba buli lunaku omulaba ku screen buli scrollinga bwoti n'ogwa omulaavu naye ate chance embi nejja ne mutandika okwogera anti olaba nze nabeera kyekisinza okutuleetera obuzibu ebiseera ebisinga obutaagala mikwano gyammwe oluusi kituleeteramuko obuzibu oba okwagala omuntu because of something kirese nnyo obuzibu nga wonaga nti no oyagadde omusajja lwa ssente ze oyagadde omusajja lwa linnya lye oyagadde omusajja olwa connections ze toba olina gyeoba omanyi nti ggoze kati nga waliwo era omuntu oli ayinza okujalaga nti njagala omusajja olwo okuba njagala mpapula nga mu bantu abatambula kiki ekisinga okuleeta obuzibu ebiseera ebisinga buli womala okufulufiiringa tageti yo omukwano guggwawo wekyo ekiri ekyo nakyo kikulu kubanga era nabadde ngenda kukikugambako nti oluusi omusajja ayinza okutanding off kubanga ensonga zino oluusi zikola both sides naye omusajja ayinza okutanding off olw'okuba nti ebigendererwa bye yabikola ki yabimaliriza omusajja kangeza akwagadde ng'oli mukyala ng'olunsi eri awo ayagala omuzalira omwana oli omukazi we mwagalamu omwana omukazi we mugezi mwagalamu ekitegeeza bw'amala okuzaala omwana nga bikyuka no kisinziira nekwoli engeri gyaba yeeyisaamu kisinziira nekwoli engeri gyaba yeeyisaamu so oluusi oyinza okuleka omuntu osalewo otaasa obulamu bwe n'ogamba kamuleke omuntu n'omukyawa otaasa obulamu bwe kizibu kyakukkiriza naye ate kituufu ng'olabadde anti oyinza okuba nga bwe mutuuse ng'olaba bwe mutuuse muyinza okufuna ayinza okugwa eddalu muyinza okutuuka muba nga mujja kutuuka muyombe mulwane so no anti wojjukira siwawo story gye tolabye emabegakaawo oli weyasse byebimu ku bintu ebyo so nga senga muleka dda muleke obulamu mwenna muba mumusigaza omanyi there is no second chance of life in this world okategedde kakati omuntu n'omukyawa to save his or her life period obutaano tugende mu maaso kubanga weewumunye omuvubuka bambi bonna baali baana bato story twajogerako ne Matilda bonna baali baana bato how would you reach the extent of okutuuka okuba nti mwetta so ebyo byonna bibeera mu mukwano n'olwensonga eyo ebintu bingi nnyo biviirako omuntu okusigala nga so ekyo nakyo efactor nayo oyinza osigala n'ogamba waayo olw'embeera y'obulamu bw'omuntu ono kankiveemu okiraba kirala osalawo n'okireka naye nga mu mbeera yonna ebintu bingi nnyo ebiviirako omuntu okusalawo okugenda oba okusigala njagala ojjukire kale nagambye nti oluusi abantu bagenda okumanya nti ekino kyabadde kiba kyabaawo dda kubanga oluusi ekimu kiyingiramu n'abazadde ne babanyonyola naye nga omanye ebiseera ebisinga kiba kyammwe bameka babiri ne bwe mubeera ne bakansala mutwalo naye namwe muddayo mu kisenge so teri kirungi okwawukana si kulungi nate waliwo okubeerera okulungi akuli very important very useful olw'ebintu ebimu olw'embeera emu oba endala ng'osalawo n'ogamba kino katukireke okutaasa ebinaakola ki ebinajja mu maaso nosalawo n'ogamba waayo bye bye Bruce Lee katukireke buli omu asigale ng'atambuza obulamu because omuntu okwawukana tebanga si enkomerero buli omu obulamu bweyongera mu maaso okwawukana si enkomerero naye gomanyi nti wali abantu abitwala so much personal ndeka otya it considers actually ondeka otya because anti omuntu ekituufu muba mwayagalana kati ate jjukira wano mu kwawukana kubaako era asigala ng'ayagala that's why ensonga zino ziyingira zitugenda personal naye mu mbeera yonna naye tekisobola kubanga mwenna mwawukanye naye nga mwenna mukyeyagala musobola kwawukana omu waliyo omuntu nga okyamwagala nga wokyogeddeku ali eri ng'omuntu oyo
omwagala ebyaddala omwagala naye ng'empisa ze embi era nga newoba oyawukanye naye eno gy'oli nkuwa according to my experience omanyi omuntu oyo omwagala naye nga sisobola kubeera na muntu oyo ate naye ng'akyakwagala anti ze kyendowooza tosobola kuŋŋamba nti nno omuntu mwawukanye tosobola kuŋŋamba nti nno omuntu mwawukanye ate nga mukyeyagala ekyo kyoyogedde kiri ndabanga ekitasoboka ako ekyokulabirako omuntu asobola okwendako n'omusanga waliwo abantu ng'akwagala naye ng'ayenda naye nga bulijjo obiwa naye n'omukwata red handed nti naayenda naye nga olwokuba akwenda sigandi utakwagala aba akwagala noga naye manyi omuntu ono ayenda nnyo ajja kundeetera ebirwadde ajja kundeetera kino na kino kamuleke abeere gy'ali nange mbeere gyendi naye oba oliawo nga mwenna mukyayinamu kaali naye nga waliyo time wetuka nga temukyasobola kukwatagana anti kyengenda okugamba tekitegeeza nti nno obwenzi bwokka bwe bwawukanye obadde okimanyi nti eriyo omuntu katugeze ngenda kukissa ku sayidi ya musajja kuba twogera ku musajja olwaleero ng'agamba nsobola okusanga mukyala wange mubwenzi naye nemusonyiwa olw'ebyo ebirungi byabakola ki byabakola kubanga twayogeddeko wano nti mugenda mu mukwano nefuuka bondi oluusi ebiseera ebisinga otuuka ku extent okuba nti munna mulwaninga bizinensi wamu biki ate lwakuba nti kyetumanyi ebiseera ebisinga abakyala bakola nnyo ebintu bino ayinza okukola ekintu twogere ku sayidi y'omukyala ng'akikola oba olw'obusungu manyi abakyala omusajja wakunyizaamu ate naawe omusasulamu ekyo kulowooza nti ojja kuba ogenda olwoba omusasudde oluusi ng'akikoze lwa busungu oluusi ng'akikoze embeera bwe bityo mu ngeri emu oba endala naye kyenkakasa kiri kimu nti omuntu agenda okukola ekintu era wabaawo ensonga kakati kisinziira ku ngeri gye mukwataganamu n'omuntu wo engeri gye mwasetinga ebintu byammwe noba nga nammwe no musobola otuula nemusetolinga nemukireka newankubadde oluusi bigaana actually ebiseera ebisinga bigaana kufa abalaba abasajja tuli bwe tuti buli musajja alina ngenda kwogerako omusajja nga buli omu agamba nti singa nkwatira mukyala wange mu bwenzi jagala naawe omusajja ali eyo atula basooka weebuuze singa okwatira mukyala wo mu bwenzi for example kyekikujja mu bwongo nkute mukyala wo mu bwenzi kati ese singa osanga n'omwami wo mu bwenzi okolaki nga mukuta red handed yes red handed sina kyenkola nze ewaka nemulinda netukyogerako okusinga okulekanira kubanga nyinza okunyiiga okakana nga nkutta akasumbi ku mutwe kati eri abasajja naffe tuli bwetyo oyinza okugamba bwensanga mukyala wange mu bwenzi kiki kyenkola eri omusajja agamba nze ntemamu omusajja eri omukyala agamba nze mbatta eri omwami agamba nze ntambula nengenda ne story gyetwalabye of recent eyakwate eyo mu bed space wakalabye naye kyasiza okunyumira guy yasose ku introducing guys I'm good from NBS nebuza wadde yanjulira akantu ako kanyumidde nnyo nange samutegedde Josh waza okweyanjula necessary era yabadde yeyanjuliraani n'alyoka abikulawo kakati n'akuba omukyala kati ye bw'ati wasanga omuntu emwezi ng'ekyo kyakola omusajja ate ye wanjawo ye teyakubye musajja yakubye mukyala kata so eriyo oli agamba nze nensanga n'omusajja ne mukazi wange nze omusajja mutta katolaba nti nno oyo ye yakubye mukyala ate babatta kitegeera so mu ngeri emu obendala ebintu bingi nnyo naye nze kyendaba professionally obanga omuntu to deserving your respect gwe mu byonna gye bigattira omuntu wo muwe respect omuntu muwe ekitiibwa kyagwana nebwe bukyenkya esene mubanga mufunyemu manyi ebintu bino ebiseera ebisinga si byakujja mu bantu kubanga tolina gwogenda kakasa si byakwewozaako mu bantu tolina gwogenda kakasa because mu byonna ebiba bibaddewo si mwe muba musoose ebaayo ekiba kyaliwo wawo bwe byatuukako kati era nze kyendaba ebiseera ebisinga
oluusi omuntu ayinza okwogera ekintu omanyi bwomutabuka wano eno mubamu n'ebigambo oluusi byayogera olinga bya busungu naye oli asobola okwogera ebigambo by'obusungu wabula nga byogera naye ng'ate si bye byo oba kale nga bya bulimba naye nga kyayogera tekirina gwe kyatuukako okitegeera kati oli gwe kyatuukako ayinza okuwulira obusungu ng'alabye ddala onyumya incidence eyamukola ki yamutuukako that is why actually ngenda kwogera ku side y'abasajja ffe ng'abasajja you don't need to prove anyone because oyina ekitiibwa kyolina okukuumira omuntu oyo manye ekiseera ekisinga gwe omuntu ekitiibwa ne bwa takikuwadde naye gwe kimulekere temukazi watakuwadde ekitiibwa gwe kimulekere yes for a better future kubanga si yebe enkomerero ne wakuvuma n'akola atya gwe kimulekere ekitiibwa sirika busirisi it is very true gwe omuntu n'omulekera odeserving respect omulekera respect ye yes mukozi omwagalako akantu ako nno abantu ne bakatwala ng'akatono naye ekintu kinene nnyo kubanga my sister you can't address yourself to anybody else okuleka omuntu oyo gwokola ki gw'oyagala so eyo nsonga nkulu nnyo ne bazadde bo otuuka ekiseera noba nga tokyasobola mukola ki kubeeyambula tosobola kitegeera naye kati okutuuka ku mbeera gye mutuuseeko eyo that's where respect comes from yes muntu mulekere ekitiibwa kye byonna wadde biba bibaddewo sigala ng'omuwa ekitiibwa ntanaafumbira omwaka guno byonna bijja kubeera because omuntu weera abeerayo omukwano gwa nnaku zino gwafuuse muzibu nnyo ate naddala kati ku bantu guzibuwaddemukko abantu bonna bafumbirwa bawakamu awo walabye sagakogera linyali sefu kajja kumpisaamu eggaali kakireke kambireke naye ndiza obitegedde tubiraba nga bibeerawo jasa akaseera ebimala nebivaawo kisinziira commitment mulimu oluusi betwesuubiza nebitatuukirira mulimu oluusi so okutwaliza ewamu mulimu n'ekirala ekyamakulu ennyo oluusi oyinza okuzuula ebintu byobadde tomanyi ku munno naye olaba nga ate nga nebikwesitaza oba oliawo oyinza okuba omuntu ono omwagadde nga mulimu byotamanyi n'ogera n'okigwako nti abadda ate omanyi wetubeera mu laavu omanyi nange ba amazima gali nti waliwo ebintu byobwokola naye wofuna omusajja nga omwagala waliwo ebintu byo waliwo omuze gwosooka n'oteeka wali ebbali kati omala okuguteeka wali ebbali omuze ogutadde wali ebbali womutandika omumanyi I get used to him mwaka gwomu myaka ebiri ng'omuze guli ogumiisinga ng'ogugjayo kale omusajja agala okulaba omuze ogwo emisinde gyatwalako obutwazi meaning nti waliwo emize egimu abantu bamu gye bakola egitaninga off men nakyo kikulu emize nga ki just weyo emize sinziira buli omu abaako nti nebyayagala muyinza okukakisanga nga mulina bye mutakwataganye ate ojjagala ojjukire nti wano ebiseera ebisinga mu kwedeetinga temuba temubeerawo temusisinkana buli kaseera osobola kumanya muntu nga tobeera naye wena mumanya wano ng'oli naye ng'obaddeko naye oluusi nosobola obeera naye ennaku 2-3 naye bijjukira bino ebya relation boyfriend girlfriend you meet once in a while omuntu omulaba yeeyonjeza omuntu abazoketa yeekozeeko nogamba ye wange yes naye ogenda okulaba wano wakati mu kubeera mwenna webityo oluusi nabaawo ebiba bitagenze bulungi mostly kubanze nkakasa teri kigaana kukyuka singa muba mukkaanyiza bale ekisinga okutuleetera obuzibu ndoza nzikiriziganya ti oluusi omu ayinza okugaana okukyusa bimwateesa oba oluusi muba mwogeddeko nendaba kikola nnyo tukyagenda mu maaso tulina Mr. ABED Saidi bintu byomukwano ebyo si byangu kwata mpola yetaka kwata mpola kituufu naye ng'ekikulu kya byonna wano tugambe omuntu yenna mukwano gwo kubeera ne patanawo nga mukwano gwo kintu kikulu nnyo 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 yes it's one of the best factors okay yes so ebiseera ebisinga liwobeera nga omuntu mukwano gwo omukwatira ekisa ogamba but all in all
mukwataganye mutya kuba ajjukira kaleere ke nagambye nti omukyala yalina kuzzabuza ki alina kuzzabuza mukwano mukwano aguzze women are supposed to love back just nga tumaliriza Mr. Bed baako kimu ekitalekeka kyogamba abatulaba ku nsonga gye tuliko yonna oyinza katundanga tukyali mu January oyinza obagambayo mwaka guno first and foremost njagala kulisa abantu omwaka abale kuyita mwaka ebitagendedde bulungi tugume kwekwasa Katonda kubanga yakulira byonna omwaka goyingira munogamba gugwa ddi ate munange oba tomanyire ekibiina ayitamu naye weesanga bikukulu ebikutuukako nogamba gugwe actually bwenkakasa buli muntu ayina embeera eyo nogamba 2023 gwali mwaka gwange gwakugikola ki nze nina ekintu kyenzikiriza happiness oba ebirungi birotatinga obulamu bwensi leero ewe bayisanyu nga ate luliri wa mulala lwokaaba ate eriyo asanyuka oyinza ogamba 2023 yampisa bubi ate eriyo abalina byawanguliddemu obulamu ne bukyuka naye nga kuliko omwaka abantu baffe mwebale kubeerayo mwebale kuwagira media mwebale kubanga abantu batwagadde actually tukira gye twatandikira okubanga ate tuli wano abantu batwagadde mwebale ddala kutwagala mwebale kuwagira mwanyinaze esi posikesi gya kwerabira abantu mwenna bali eyo nga mulina ebintu byammwe bimwagala okusaabaza tukola mu transport ate era tambula ne Shalom Hegan travel bagita Shalom Hego travel tours and travel ntambula nayo mutambula muti muto yes bankolera ku byokutambula kwange tiketi zange visa bagala bantu aleke Dubai byakujjako simbubi actually akuwayo ka trip bintu byakuwa luseke nange kantandikire ku Shalom mbeka trip so legit okay bya mulembe one day ogenda nosuubula nokomawo nogenda nolambula nokomawo nzata kati nzibyange byakulambula ngenda nosuubula notambuza business nokomawo bakolera ddala omulimu ogwo bulungi bambi mwebale nnyo mwebalirira abashalom yes naye nga tubadde wano ku S Media kitebe kya mukwano thank you so much yonna gye twatandikidde paka wetumalidde gwe nalina ebibuuzo byo so biteeka wansi Mr. Bed Saidi wakomerawo bwati ngaddamu akola ki abiddamu so ekiri tweyanze ege amina webale nnyo mwanyinaze kunkyaja kale obulamu obulungi obulamu si bubi